Yes man, nera what XP back again. Yes man. Tuba tukyali awo olunaku lwaleero lubadde luzibu nnyo. Omuyima wa boda 2010 Abdalla Kitata byasiba bikutuka, embeera emwononekedde. Buli kimu tuyinza okugamba. Omuganda agamba nti embeera ya Kitata tewoomya ttooke, tewoomya nakabulululu. Olwaleero alabiseeko mu maaso ga kooti y'amagye, era kooti y'amagye etuula e Makindye nga ekulemberwa Lieutenant General Andrew Guti. Olunaku olwaleero esingisiza omukuumi w'omuyima wa boda 2010 Abdalla Kitata gwe bayita Constable Sowati Ngobi omusango gw'okusangibwa n'emmundu ezitaamwoba mu mateeka okwali SMG, wabula n'emwejeereza ogw'okusangibwa ne pisto eyamuweebwa poliisi ya Uganda ne dereva wa Kitata Ssekajja Ibrahim naye asingisiddwa emisango gye gimu. Kooti y'emu era esingisiza Hajj Abdalla Kitata omusango gw'okusangibwa n'emmundu nga talina biwandiiko byayo, kyewandiise valid license. Abamemba ba kooti eno omusanvu nga bakulembeddwamu Lieutenant General Andrew Guti bakkiriziganyiza bukuyege nti obujulizi obwaleetebwa abajulizi abana bwali bumatiza kooti okulumika Kitata, dereva we Ibrahim Ssekajja n'omukuumi we Sowati Ngobi. Wabula era kooti y'emu yejeereza banne ba Kitata 7 abadde bavunaanibwa ogw'okusangibwa n'ebyambalo by'amagye n'enkofiira olw'oludda oluwaabi okulemererwa okuleeta obujulizi obumala. Bano bateereddwa oluvannyuma lw'emyezi 15 gye bamaze ku alimanda e Luzira. Ye munnamateeka wa Kitata Shabani Sanya asabye kooti okubeera ey'ekisa eri abavunaanibwa, ebawe ekibonerezo ekisaamusaamu waakiri basibirwe waka ng'agamba nti abavunaanibwa eyabawa emmundu teyatuukiriza buvunaanyizibwa bwe kubawa biwandiiko byazo. Balina abantu be balabirira ate nga bato balina okusoma. Ayongeddeko nti okugeza Kitata alina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi mu ggwanga nga ye ssentebe wa National Resistance Movement mu Lubaga. Kooti yakuddamu ku lunaku lw'enkya olwokubiri ebawe ebibonerezo byabwe byebyo ebya Kitata eyali musajja wa eyali Ssenkagale wa poliisi so byebyo ebya Kitata. Embeera mbi ddala ndowooza buli omu waali yandibadde asobola okusabira ku Kitata essaala, kubanga Yandisibwa Amayisa, yandisibwa obulamu bwe bwonna olw'okusangibwa n'emmundu nga temuweereddwa mu mateeka, nga talina bituufu biginnyonnyolako ani yagimuwa, yagijjawa. Omulabi wa ETV Uganda oyinza okuteekawo komenti yo ku nsonga za Kitata, oyinza okubaako nekyogamba. Yes, naye ng'okusalawo omusango bagusala nkya ku lwokubiri, era ETV Uganda tujja kuba tukutuusa